the time to do the official handover. You will hand over the gavel to the incoming chair, and the chair of the EAC Summit of Heads of State, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, will assume the position of the chair. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa June 2024 Mwami Museveni yaweebwa obuyinza okulembera omukago ogwa Naamu era ng'agujja mu 2024 obuyinza obwo ajja buwaayo 2027. Ebyo byaliwo ate olunaku olwajjo omwami y'omu General Museveni yakwasiddwa obuyinza ng'abujja ku mukulu munne akulembera eggwanga erya Kenya William Samoei Ruto mu mukago ogumanyiddwa nga The African Community omwegattira amawanga aga East Africa era nga amawanga gano gatandikibwawo oba omukago guno gwatandikibwawo amawanga abiri omwali erya Kenya omwali n'erya Uganda. Ejogenda maaso n'okuba nga wekkaanya ye emblem y'omukago guno so nga ate ne fulaga bagirina. Oluvannyuma amawanga amalala gabeegattako gatandika abiri mu 2000. Tugenda kubeera nga tutunuulira n'okwekkaanya. Bw'owulira kino gwe kiki kikuwa ng'owulira ku mwami Museveni akulira emikago egifaanana bwe giti kikuwa ki? Ndi ne Farouk Ali agenda kubateekako ebinookolasi okubeera nga atunuulira ddala munda mu byenda okakasa nti abaako gy'atusindika twongere okutegeera ebiriyo n'ebiri emabega w'enteekateeka eno yonna. Mu ngeri emu waliwo amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna nga galaga nti omukulembeze wa NUP ye Robert Kyagulanyi Ssentamu enteekateeka ey'okudda mu maka ge mbu abakulu bagezaako kulaba nga batwaliriza akadde bamale okulayira. Bwe banaamala okulayira bajja kuba bakakasizza nti entebe yaabwe bagirina nene kano nako kaba kabonero akalaga nti tebamanyi oba bagirina. Okubeera nga n'obudde buno mulinze kulayira mukkirize omuntu yeetaaye kitegeeza mumanyi nti ebigenda mu maaso nammwe temubikkiriza, mmwe mwennyini ababirimu temubikkiriza. Tugenda beera ng'awo tutuukirawo ddala nnyo tusobole okubeera nga tubaako be tutegeera. Namutikwa w'enkuba eyafudde embye gye buvuddeko yalesse bannakampala nga mu lulimi Oluganda bafumbya miyagi. Abalala babadde bayisiŋŋanya n'ebikopo dami nga oli agenda ogibakayo n'egenda ye n'asigala. Yalesse ebibuuzo bikyali mu Kampala ku mwala gw'e Nakivubo n'ebirala ebiringa ebyo. So nga ate gye buvuddeko Bank of Uganda yavaayo n'eteeka amateeka amakakali ddala ku nsonga y'abantu abakozesa obubi ensimbi. Baali boogera ku lunaku ng'olw'abaagalana abatwala ssente ku masomero ne mukwata ssente ne muzifuula ebimuli. Bank of Uganda yavaayo n'egamba egenda kukwata abantu bano. Waliwo akatambi ke tulina ke tugenda okwebuuza nti bwe kibanga bali abatulaga ne process ennungi nga baziteekako n'akaveera okukakasa nti tezifa bagambibwa okukwatibwa, kati abantu nga bano bo babalinza ki? Weewaawo
tugenda tambulira awo n'enteekateeka endala nnyingi zinajjira awo katukolemu bwe tuti katono nzije ndi ne Farouk Ali. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kamanda, kamanda. Anabatu stadala. Anabatu stadala. Tukala mulungi. Mulungi. Obudde bwonna. Yesu mwamukiriza. Atayina Yesu tayina bulamu. Tayina Yesu tayina ki? Bulamu. People power. Power. Wakimanyi. Badamanya ekyo temukimanyi. Yanga lijja mukimanyi. Bapandi. N'omundi omulala nja kubasanga nja mukimanyi. Wabaddewo essanyu n'akabuguumiriro mu takisi emu Engineer bali mwezo. Nsubuga, omanyi Nsubuga eryo erinnya bw'oba omwogera ku lyemba njagala okulembeze. Oh, Nsubuga. Muzira mamba. Engineer bali mwezo. Okifunye mu buzibu. Nkulaba okise ensiibo. Taata. Nze neddira ngonge. Wakikakyo? Neddira ngonge ssebo. Wakikakyo? Kati tokiika nsingo. Engineer bali mwezo Nsubuga. Alinnye taxi. Ababaddemu ne bakyankalana nga bamulabye. Essanyu era naye kyakoze n'agamba kondakita togeza n'obanja n'omu. Babatuuse bulungi buli omu gy'alaga. Tebaba banja mbasasulidde. Enduulu neevuga. So akuyita kulaya. Ne balaya. So Engineer bali mwezo kanyumidde bunyumizi. Just okujjako ng'olinayo ebigambo 2-3 ebikwogerako. Just nkaleese kuba kanyumidde bunyumizi. Just koogereko katono nnyo tubweze ku bantu tutandike show. Obukulembeze obufaanana nga bwe twagala. Yeah. Twagala abakulembeze nga tebali wala n'abantu. Oh yeah. Omukulembeze olw'okuba nti abantu be baba kamaabe mu nkola entuufu ey'obukulembeze kiba kya magezi nnyo n'entunuulira y'ebintu entuufu omukulembeze okuba nga yeewulira ng'alagira ddala nti ajja mu kiti ky'abantu abamulonda. Okay. Era ng'obantu bonna buli muntu awulira asobola okuba n'omukisa ogutuuka ku mukulembeze. Si bakulembeze kutambulira mu mmotoka endabirwamu baziwanise batambula security kale y'omukulembeze kikulu. Naye at some point wetaagodde eri abantu bawulire ng'oli part of bo. Si kulekawo kuteekawo baluyita lutindo. Oba omuwaatwa ogubawula. Uwonko. Nti kilasi y'abantu abakulonda be bakulonda naye ate gwe bamala okulonda owulira oli wa kitalo nnyo kusinga ki bo abakulonda. So ndowooza Engineer bali mwezo kyagezaako okukola kyekituufu obukulembeze kyetwagala bufaanane. Okay. Tumaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera tuyingiddewo basajja bammwe baganda bammwe mikwano gyammwe abaweereza bammwe Bakachacha boys straight away from Masaka. Lero kataddeko eyo naye nze saali nanchacha jetuva nazirina salwa nalima nnyo Saliko nanchacha sagala kulimba abantu sagala kwetuuma kyesiri. Okay. Kale kachacha boy kireke uptown guy siri uptown. Sabo twakulire waffe mu kyalo e Masaka naye nkyaketeza nno mayinjawulo gye nkugambye naye kye njagala okkirize bantu bagambe banna Masaka otyo okutiisa sha banna Masaka nzikiriza abantu babuuze bweza ku bantu Farouk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi baganda baffe mwenna abali mu kisibo wanzikiriza Kristo n'abakkiririza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ekisibo bino byakwatagalira wamu era ennaku z'omwezi 20 ndowooza ffe tugenda kuba tulya Idi. Naye nga bwe nnali wano wiiki ewedde nengezaako okugamba bannayuganda nti kiseera kino eky'ekisiibo ky'obusiraamu kyemmanyi ennyo kye kitegeeza kusonyiwagana, kwagalana,
kugaba abantu bayitirize nnyo gaba ayina kyayina afuba okulaba ng'owa oyo atalina. Njagala kusinziira ku DPTV neebaze meeya Alhaji Nganda Mulyanyama Kasirye nalabye abantu b'e Makindye abakozeemu omulimu mu mizikiti egy'enjawulo n'agabayo obuyambi obw'enjawulo. Era ssebo meeya Makindye MP Makindye East Elect tukwebaza nnyo olw'omulimu ogwo gwakoze ogwo gwa Sseruganda. Abantu baffe nosobola obbaddiza basobola okufuna kibalya kubanga abantu baffe mu community muganda wange Jimmy abantu surviving abantu bali ku mmere ya leero kafunye leero kalya olunaku lwabala. So njagala kuyimirira wano ku DPTV ntegeeza abantu baffe buli omu gyali buli alina obusobozi muddukire ku bantu baffe. Sobola okubeera ogamba nyinayo miliyoni zange 5 Jimmy Faruku muzikolemu omulimu mugenda we Makindye mu mizikiti oba n'abatali mizikiti sibulula abantu baffe. Kisiibo kino kye tulimu kyakugaba Mungu emikisa giba mingi mu kisiibo kino kubanga zonna shaitwani ziba ku njegere nga ki. In fact ogambye okugaba nsaba abatulaba abawuliriza abaffe genda njagalayo abantu babiri leero olunaku lw'abamaama era we mbadde nzija njagalayo abantu babiri mu ntextingire nga oli muwuliriza waffe tetwagala bazze leero nammwe abazze mwebale nnyo naye abo ab'olulango ntextingira njagala kusiibulula maama wo. Kati kansooke nze mmaleyo kino kuba tulina bangi ate mu community abeetaaga okubasiibulula n'obuyambi. Njagala buli alina obusobozi olina miliyoni zo 3 2 1 5 mitwalo 2 gumu sente ezo ffe kye tusinga okukola bagita accountability ku DPTV. Yes. Sente osobola okuweezereza Jimmy osobola okugamba Faruku ali gwe natuukako amangu tubasaba buli omu alina obusobozi seera kino kye tulimu muyambe ku bannammwe buli omu asobola okubeera obulungi. So awo tuvuddewo njagala kutumira bannyinaffe bonna abakyala b'eggwanga bamaama baffe bajjajjaffe basenga baffe basisita baffe. Olunaku luno lw'abakyala lubeerawo olumu mu mwaka nnaku z'omwezi 8 mu mwezi ogwokusatu. Tubatumirako nnyo bannakazadde b'eggwanga buli omu awaddeyo obudde n'akuza omwana. Waliwo abakuzizza abaana nga muli bataata baabwe waliwo abakuzizza abaana nga muli ba single mothers ng'ebisajja byawaŋŋanguka ne bigenda ne bibalekera abaana. Ukitegedde ssebo? So tubeebaza buli mukyala ataddeko ettaffaali ku ssuubi lya Uganda ery'enkya kubanga abaana mbazaala baba baana ba ggwanga ab'enkya olw'okulaakulanya eggwanga. So tubatumirako yenna gye muwangale bannakazadde b'eggwanga saagala banokolamu mwenna buli munnakazadde eggwanga nga nkumanyi oba sikumanyi tubatumirako yenna gye muwangale. Buli muzadde naawe asuubira okuzaala naawe asuubira okuzaala anti luno olunaku lw'abakyala abaazaala. Era saagala obatabike tokigeza. Women's lunaku lw'abakyala si bamaatha omukyala omanyi kitegeeza kitegeeza ki yazizza omukono emabega bw'olowooza gwe maama wanjawulo ku bakyala. Tojja kugenda naye ennaku zino kirala tubatumirako nnyo bannaffe yonna gye muwangaali. Anyway, of course tuyiseeko eyo twagala kubebaza mwenna abatambula naffe abalinze story eya munnaffe gwe tuli mugenda mu maaso n'okubeera nga tuyamba obulamu bwe tuzza obulamu bwe egenda kubeera ng'ejja mu maaso awo. Now tulina emboozi ndowooza tutandikire sayidi Mogani abantu ajja baterawo kanamba kangawo wansi. Tugenda kutandikira ku mboozi ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tutandikire wa His Excellency Robert yalabiseeko Mitembo Kyagulanyi Ssentamu. Ebyafaayo by'amazzi obimanyi n'ennyanja. Amazzi ago
mukisa. So omukulu alabikira nnyo ku mazzi ennaku zino. Yabadde alya kaffene. Kaffene okalabye naye sikeeka levo y'omukulembeze n'emiwula mitono nnyo gyakugattirira naye abadde alya kaffene weewaawo Katonda yakamusobozesezza. Yebale tuwa kusanyu n'alabikako kubanga tweraliikirira nnyo. Anyway, tugende ku nsonga. Faruku, waliwo amawulire sources ziraga nti abakulu emu ku nteekateeka gye balina okuleka Kyagulanyi Ssentamu adde mu maka ge. Era nnyongera okutegeeza aliyo ne bwe butuukidde olunaku olwaleero ng'amagye ebitongole by'okwerinda bikyabunye era bikyagumbye mu maka ga His Excellency Bobi Wine. Mawulire ge tufuna ate kati galaga nti abakulu bagamba kikafuuwa okuva mu maka ge nga tetunnalayira. Waliwo oluyimba lwe yayimba n'agamba nti yali ayimba agamba nti musajja mukulu olina okugenda. Bwe yali amaliriza yagamba entebe enzibe. Saagadde ko tujja ndeese kyakulabirako Faruku. nze oneeraliikirira olabiranga neeraliikirira kaakati sisula nabo abakwata kaakati Faruku katukolera abantu. Amawulire ge tufuna galaga nti abakulu ebino byonna ebikolebwa bali mu kuziyiza mukulu kubeerawo basooke balayire. Era wannalaba statement eyo nenga Faruku alina ojjoogerako. Ki ekyanzijidde mu mutwe nze nti abakulu ne bwe bataakola kujaganya nga bagamba nti bawangudde ninga eyafunye ensonga lwaki tebaajaganya. Buno obuwanguzi si bwabwe tebabulina. Lwaki ndowoozeza bwe ntyo? Olw'ensonga tosobola kuŋŋamba nti bwe mwavuganya olina kwagala kumujja wakaawe owaŋŋanguse n'abantu be olyoke ofune eddembe kwegamba owulire nga kati osobola okulayira. Bw'onaamala okulayira ng'omaze okulayira bw'oti omugambe edda kubanga kyonna ky'onoomukola ojja kuba okimukolera mu mateeka. Kiki oyinza okwogera ku nsonga eyo Faruku? Kakati Jimmy, waliwo ebintu abantu bye bafokasingako naye ne ndowooza nti si bya nsonga tebabiwadde nnyo budde kubitunuulira. Amazima gali nti Museveni oba alayidde oba talayidde tulina ffenna okuddayo ku drawing board mu kifaananyi kinne ntwebuuza ebimulangibwa ku lwa gavumenti ye byebiriwa. Ebimulangibwa bannansi n'international community byetunuulidde egezaako okuseekinga justice to the people of Uganda byebiriwa era biki. It's not about being elected because ffenna tukkiriza this was a shambolic election. Kwali kulondebwa okuli awo okujjudde emivuyo okutabangawo mu Uganda okwasukka nga okulondebwa kuno ffenna twakulaba kwajjulamu emivuyo okutta tulugunya okusiba kubba obululu ku leve y'enkunala kugulirira abalonzi abantu obutabakkiriza ku bulonda n'ebintu ebirala bingi. So tekisoose, it has been just a continuation of an act, continuation of acts. Kubanga ebikolwa byatambula dda bizze bibaawo from Dr. Kizza Besigye bigenda byeyongerako bigenda bikompiringa. So emisango tegizze leero kubanga ffenna tuyinza okukkiriza tunoonya ba stakeholders bebaliwa the Ugandans. Ba Ugandans tebakkiriza nti omukulu yalondebwa. Njogera ku majority. Sigamba bonna kuba muli NRM naye ina abaayo. Nenjogera ku majority. Abagamba nedda twalona mukulembeze buki? Bulala. Era kye kiri kyobadde ogamba nti singa twalaba nti abantu bano abasinga banna Uganda balonze gavumenti eri mu buyizo okujaganya kwali badde kuyitirivu. Waliwo omu yaŋŋamba mwami namusanga eyo. Nanga muganda wange olaba.
Robert Kyagulanyi Ssentamu singa bamulangire ne bali mulangire just n'ebitundu 5 mu kimu ku 10. Esi yandigudde ddala. Abantu bali kubye embuutu. Bali kubye embuutu ndowooza emyezi ng'esatu. Court of the year nga bali mu celebrations. Nete twala beewadde ennaku 2 nga abantu bakola celebrations. So kyongera okulaga embeera. Saawa zino bw'otunya mu Uganda tulinga abagamba nti akalulu tekannaggwa tukagenda mu bugenzi. Omuntu omu yakiŋŋamba. Naŋŋamba bw'otunuulira embeera bannayuganda gye balimu balinga abakulaga nti akalulu tebakagenda nga namu. Oba okategedde? Gwe njagala otunuulira embeera y'abantu. Abantu balinga abagamba nti tusuubirayo akalulu very soon ke tugenda okugendamu. Because obutali bumativu bungi mu ggwanga. Ekirala bw'otunuulira omuntu wa signing empapula through Chief Justice n'endala ezimukkiriza okuba president. Mwami Museveni saawa zino byonna byakola bikyali mu mateeka. Because he's still the president by law. Settlement yangu ogitegedde. So yokola byakola ne kati akugamba nti ye president. So byalina okukola nsobola okugereza saawa zino. Mwami Museveni akya signinga bills empya ezigenda mu maaso. Ne amasiga 3 aga gavumenti gakyakola emirimu paka mu May. Okategedde oba? Amasiga gonna aga 3 gakyakola emirimu paka mu ki? May. Speaker akyaliko paka mu May nga bakoze eki? Bafunye omulala. Mwami Museveni akyaliko ng'amateeka bwe gakola ki? Bwe gasayiningibwa. Naye ensonga eri nti ne bw'oba kw'oli oba olayidde oba tonnalayira mu ttaamu eddako tekijjawo bibi bye wakola n'abaagala okuteekesa into account onnyonnyolera ebyo bye wakola tebajja kulinda oba olayidde oba tonnalayira. So ebyo kugamba nti abaamala okulayira oba tonnalayira it doesn't matter. Ekigendererwa ekizibu ekinene nti ebikolwa ebyakolebwa weebiri si bya bwenkanya tebiri democratic. Okitegedde? Kubanga ofugira eggwanga ku nkola gy'oyita ya demokrasiya. Era abakuteekawo na account bagamba nedda democratic way of governance tegobereddwa. Mukola birala. Eggwanga muli kufuga mu nkola eya military rule. So byebye bimuvunaanibwa ku international community. Okay. Tebitandise leero byatandika dda bijja bicompilinga bucompilinze. So bino ebiri mu kukolebwa byonna byolaba simanya propaganda. Ndika tulemeze wa Kyagulanyi katumala okulayira. Bwe mubanga mwagala kumala kulayira saawa zino amateeka mwa Museveni agasayininga ngaani. Mbulira agasayininga ngaani. Era gyatukiikirira mu ggwanga bamuyita ngaani? President. Bamuyitanga president wa Uganda. So kitegeeza akyali mu office era atula mu State House. Yeah. Newankubadde abamu bannayuganda bagamba sigu wali badde okola ki? Otuulayo. Kakati ebyo byonna abatono babangi. The majority of Ugandans. Okay. So bino byonna people are demanding obwenkanya n'enkola entuufu akalungi kali badde kakola ki? Kabeeramu. Era bino propaganda atambuzibwa abasajja be kubanga nkubuulira ne banaalayira banga ebigendererwa bya kusigala wa Kyagulanyi Robert Ssentamu bajja kusigalayo. Banonye ekirala kye bakola ki? Kye beekwasa. Kubanga bw'obitunuulira byonna ogenda okulaba nti bigatta. Let me tell you, Jimmy. So what's your advice? This is another statement gye njagala okukola, then I conclude. Abakulembeze bangi be tulabyeko mu nsi zonna nga bamaze okulondebwa ne beewa percentage gye baagala. Owalwanda yawangulira ku 9 akyaliko Maduro Nicholas 90 plus. Saddam yali Bashir Umar 90 plus. Bebaba nakujjako ne bw'obanga olayira emyezi 6 ne bw'obanga omazeeko mwaka ba president abasinga mu Afrika bonna bebajjeeko bamala kulayira. Bamala kulayira tebinnagwa bitandika butandisi. Ebitatandika butandisi wa Kyagulanyi banoonyayo kyate nga ali kudduka.
intelligence bwe baya amaanyi mu Uganda mwali nga tebannamufuna. Ogambye ki? Intelligence bwe baya amaanyi mu Uganda mwali nawe yabadde Kagga. Walabye ali Congo. Kubanga ne Congo be baliyo. Bano bonna ba allies ali Congo. Tonafuya security. No, sinafuya. Njogera ku mazima. Tulina abasajja abali highly professional. Kyagulanyi yabayitawa kuva makage. Ompulidde. Bino Kyagulanyi byakola mu Museveni yabikola mu 1998. Abamukuuma be bakuuma Kyagulanyi. Kyagulanyi akulabikira nga atali mu nsiko. Moga nteeka ekifaananyi kya Kyagulanyi awo. Akulabikira nga atali mu nsiko. Ali mu nsiko. Akulabikira nga atule magere. Bw'omulaba. Kyagulanyi ow'emagere ne bw'aba asula busuzi wa Ssennyonyi. Ne bw'aba asula wa Lubongoya. Ne bw'aba asula wange nga nagguddewo n'enfumba empuuta n'agisangawo. Bwe tomulaba nga aludde okulya ku mpuuta. Jimmy, omukulembeze simukakkanya. Njogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency gwe mmanyi. Bwe tomulaba nga aludde okulya ku mpuuta. Tomulaba nga alidde okulya ku kintu ekirungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu asula mu nnyumba ewuwe bulungi bw'ati bw'afaanana. No. I saw him, I felt so bad. My president. Nawulidde bubi, nga mpulira ennaku. Nga mboba akazigo kendimu nkaveemu, tufune kyengeri gye tukakolamu ajje asule. Okitegedde? Tunuulira omusajja eyakolerera obulamu bwe. With a hustle almost 20 years plus. Mutunuulire, ali ku mugga. Alwanirira bateefaako, abalowooza nti they are in comfort zone, kubanga afuna omutwalo gwa ssente. Okitegedde? Kubanga afuna omutwalo gwaki? Gwa ssente. Kyagulanyi olowooza ki kyalibadde ayagala kyatalina? Nothing. Okitegedde? So, bino si byakunyumya mbunyumya. Si byakusaaga mu busaasi. Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako, olaba talimu ambush, talimu nsiko. Ensiko omuntu ayinza okugamba biri ebyedde eby'oluweero. Ezo zaavaawo. Bino birala. Okitegedde? Biraki? Birala mukko. So Jimmy, olita kubuzaabuza ne basiga ekifaananyi ekigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe banaakulayira bijja kuba biwedde. Leaders should be brought to book. Babere accountable for their deeds. The bad acts towards Ugandans. Abatta abantu, abasibya abantu, abalemeddwa abantu okufuna obwenkanya mu makooti, ababba akalulu n'ebirala birina okuba answerable. Bwe biba biremye mu courts ezawano, that's why NUP yasalawo n'egamba no, kooti zawano zonna ziri compromise, zigoberera ndowooza ya muntu omu na command ze, katugende ku international community because they are also our partners. Balina kye basobola okukolawo. So NUP gyeri era gyetadde amakanda. Kitegedde mukama wange. Tovola bapaka sawa zino. So many leaders. Amawanga mangi gakyaganya okulikogorazinga mu Museveni nga duly elected president wa Uganda. Ow'ekisanja ekikola ki? Ekiwedde. Ekiddako. 2026 muki? Mugumu. Bangi kubanga biseera bisiga president Kasamalo mulonda bwe bati abantu batandikayo omuyozaayoza. The Republic of Gundi ensi bweti emuyozaayoza njagala ombulire Gundi mekazi wa Kalaba. Omanyi omuntu bw'aba atamidde bw'aba anyweddeko naye nga tayagala bantu bamanye nti atamidde oluusi yeyeeraga nti atamidde aba anywedde katono naye abamulaba tayagala bategeere nti atamidde ekivaamu kwe kutambula nga yeegendereza mu kwegendereza okwo weesanga n'akannya akatono akabuuse nga tekyandyetaagisiza kubuuka abantu bagana yoyo kati kano lwaki akabuuse yandiba atamidde naye ng'ate oba kweka kukola ki kutamiira okunyigiriza ennyo oluusi n'okwagala okuprovinga nti you right oli mutuufu oyinza okunzika nga toli mu kuexpose gwe kennyini you expose yourself abakulu tuveewo Chichi mwana wange. Chichi jajjawe yaliwa.
bana bafa naye baleka nsubira baleka bakwadde omusingi omugumu n'omugongo omusingi gwo bagumu naye sebo dino tebabajja mwoloola babajja naye ku mazima nga getuyimiriddeko tulina okitegeera nti leaders mu good governance wonna leaders have to be accountable for their actions because muyina empapula ze musayininga nga mufunye obukulembeze ne mukakasa ndi mujja kukuuma bannansi n'ebyabwe nenze njagalayo ekintu kimu Farouk banyambe bannabyabufuzi balekerawo okulayira nga bakutte Qur'ani ne Bayibuli oba ebitabo by'enzikiriza kati ekyo jimu kiraba tekijja kuvaawo no nze eno ndowooza yange nze nkutegeera mu perspective okyogerera kubanga agagasajja n'agakazi gakwata ebitabo eby'ebitiibwa agasajja n'agakazi bitugasaaki ngambye bitugasaaki we not they otunuulira ogukazi nga gukutte Bayibuli bwe guti nga gulayira nga bulimba kwe gutudde naye nga ekitabo kye gukutte kiragira mazima na bwenkanya ne bakwata president n'akwata n'alayira mulayiriye mu constitution yo mugizanyire mu ebitabo mu biveeko anti kati olaba ebintu by'obukuusa obukuusa obulyazaamaanyi okubuzaabuza okwefuula tebisoose emirembe gino byaliwo dda n'ebiseera bya Kristo beyatambula no bamulyamu ki ate nga tulaba baki basajja baki so enkwezenge zijja kubaamu buli wonna kyova olaba abasajja abalabe nga bambala amakanzu ne sugida zirwalimbenyi bakoze batya wabalabye yes nabalabye kati ebikolwa bya mutima si muntu byalaga public kale tukyeyongerayo eyo katugiteeke ebbali awo bwe tuba nga tugitadde ebbali njagala kino kukyebuuza nyinza okuba nze atamanyi oba omuntu ayinza okugamba asajjime lwakuba oli mwavu owulira bujja yes oli ayinza okukirowooza bwatyo naye Morgan ompulira bulungi ku saidi yange ndowooza si kikolwa kya magezi bw'obanga okikola eyo mu mmotoka yo mu nju yo well and good kikyo ne bw'obanga otaddewo kamera ensi ekulabe nga bwe wazikoze zaaweze olinnyeeko nninnye nze gubanga mutima mubi gwa mmeze nalabye akatambi k'omwami oyo ne bifo nga tetunnaba kareactingako nsaba Morgan asooka atuwe emabegako awo tuvudde mu lunaku lw'abaagalana Valentine's Day Bank of Uganda yavuddeyo n'eboggola era n'ekola okulabula soko posing emu wali ku kiwandiiko the integrity segera n'ekola okulabula the integrity of Uganda shilling currency florists designers gifting stylists and their clients are particularly cautioned to avoid using currency banknotes and coins in making. Kitegedde? Abakola ebyokwewundawunda ebyo biki ebyo byonna bemulaba batimba ebimuli n'ebirala babagamba balekerawo okukozesa ssente ezo mu mirimu gyabwe. Njagala tusooke tulabe emboozi eno then ojje otwe reaction yo ku katambi kali. Saba ogituwa. Banka enkulu eya Uganda yafulumizza ekiwandiiko ekirabula bannayuganda okukomya okujaajamya ssente z'eggwanga nga bazikolamu ebimuli oba ekintu kyonna ekizoonoona. Mu balabuddwa kuliko badizayina b'engoye, abatunda ebimuli n'abatunda ebirabo okutwaliza awamu. Banka enkulu egamba nti bano basusse okwonoona ssente naddala empya. Egamba nti bano bazizinga olwo ne bakozesa glue, sellotape, clips n'ebirala okusobola okuzikwasa ku buti. Olusomya ekiwandiiko kya banka enkulu tusibidde abakola ebimuli mu ssente gye bakakkalabiza emirimu mu Kampala era tubasanze bakakkalabya.
Embeera gye tusanze wano eragira ddala nti omulimu gufuna kiralu ng'enjogera bw'eri kati nga bakasitoma abasinga beebo abakuza amazaalibwa n'abaagaliza abo abaliko ebirungi bye batuuseeko. Kyokka basinga kwesunga lunaku lw'abaagalana olubindabinda. 5 osobola okukozesa mutwalo osobola okukozesa 2 teno mane buke yakakadde. Tubigaba ku Valentine, ku birthday, oyina mukolo. Ke kano ka business mwetuweredde abaana, mwetusomesereza abaana, mwetusasulira renti. Amagezi n'obuyiiya bye bassa mu mulimu gwabwe biraga nti basaba kimu banka enkulu ekome ku kubalabula kuba bayiiyizza n'engeri y'okukuumamu ensimbi zino obutayonooneka. Bwe tuti bwe tusiirenga sente zino ne bw'oziyiwako amazzi newokubeerako double tape. This is double tape, it is double sided. Ne bw'oziteekako ne tugizinga mu shape yaffe yonna gyeyagala. Sente yaffe terina buzibu ate era bwe tugisumulula teba na buzibu. Tusumulula busumuluzi kaveera ne tuddamu ne tufuna sente yaffe nga nnungi terina buzibu ne bw'etonnyako amazzi. Okusinziira ku kiwandiiko kino banka enkulu egamba nti engeri abantu bano gye bafunyaafunyaamu empapula za ssente tekkirizibwa kuba bazoonoona ne ziba nga tezisobola kukozesebwa naddala mu byuma bya ATM. Okusinziira ku mateeka agafuga ensimbi wadde ziba mu nsawo yo tokkirizibwa kuziwandiikako, tokkirizibwa kuziyuza wadde okuzifunyaafunya. Omukugu mu byenfuna Paul Wabiga agamba okozesa ssente zino bw'oti musango ogulina n'ebibonerezo. N'essente z'obusoma ziriko nti legal tender. Era Abannayuganda balina okutegeera nti etteeka likukwata singa oba okozeseza essente zino mu ngeri etali nnunga mwetakwatagana amateeka ga banka enkulu eya Uganda. Wabiga agamba nti abantu bakimanyi nti gye bakoma okwonoona ssente zino kikoza bo kuba buli we ziba nga tezikyasobola kukozesebwa kitegeeza nti tulina okusasula ate okufuna empya. Kati ye ate omuwi w'omusolo yaba alina okusasulira ezo ssente empya okuzizzaawo. So okukuma ssente zino obulungi kiyamba ffe nti tuzikozesa okumala ebbanga ki gwanvu. Wabula awa banka enkulu amagezi ereme kukoma ku kwogera bwogezi wabula eyigirize bannayuganda enkwata ya ssente olwo anaajeema abonerezebwe. Bank of Uganda yeetaaga okuvaayo n'emisomo eyongere okusomesa bannayuganda bulungi ki obuli mu kukuuma ssente zaffe nga tezikaddiwa mangu. Naye abazikolamu ebimuli balabika bino byonna bibayita ku mitwe. Jamila Mulindwa. Kale ye banka enkulu ey'eggwanga. Yes. Okulabula okuwulidde. Mwene ensonga nze ekintu kimu siri kubakozesa ssente. Nze kubakozesa ssente nendi kubali bali batuzitwalira baana ku masomero nakyo kikolwa sikyagala. Nga nze era so yakikola. Kakati tudde ku kino ekikolwa ky'omwami ono nga tusinziira ku mateeka ga Bank of Uganda ago getuwulidde. Ekisooka njagala kwogera ku Bank of Uganda. Ekisooka Bank of Uganda kyeyogera kituufu. Sente ozikwata obulungi n'amateeka yagayisa. Kubanga bw'otunuulira bannaffe abatusookayo ensi ziri ezakula balina $, pound ne euro ne sente endala. Kiringa kikwate mu nsi zaabwe. Toteekeddwa kufunya. Buli muntu akimanyi. Era sente ne bwe kaba nooti emu bweti omuntu agikwata with value. Ne tutuuka tutyawo nti zino institution zaffe zijjuddemu abantu abali incompetent, abatali competent enough to do their job. Abantu basimagira ku mirimo. Sente zifulumibwawo mu Bank of Uganda zisomesa abantu engeri gye balina okukwata sente. Buli financial year zifuluma. Waliwo abafuna ssente ez'okusomesa abantu. Sente zirina kukwatibwa ziti abantu balina kweyisa batya ne ssente n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Negwe olaba ddi bakola ddi. Sente bateeka buteesi mu ki? Mu nsawo zaabwe. Gavumenti erina ssente nnyingi ezifuluma mu mitendera egy'enjawulo mu sectors ez'enjawulo. Tezikola mirimu. Kyova olaba wano okumanya kutono nnyo ku bintu. Kitegedde Jimmy? So eyo bwe bunafu obusooka bwe twogerako. Nti banka yennyini institution ennamba
under Ministry of Finance tekoze kimala kulaba nga bannansi basomesebwa ne bongera okwagala ssente ne bazira mu value. Okay. Bwe ngenda ku bali abazikola abazikozesa ku lw'emirimu. Abantu abo balaba engeri gye bakwata ssente ezo n'engeri gye bazifaako n'engeri gye bakugamba gye bazikozesaamu. Olaba nga baatwala n'obudde okugiyiya gye basobola ozikozesa nga tezifunye buzibu ne bakoza smart double sol tape nga bw'olabye nti ne bweyikako amazzi tefuna buzibu. Kakati mmwe Bank of Uganda singa mubadde mwagala because these are job opportunities. People have created job opportunities. Government yali badde shuna mu ngeri enjawulo. What do you do? Ojja ku ground n'ogamba no omuntu alina ssente mmeka z'ayagala okuwa omuntu we. Nkuwa example nti kakadde mujja kukkirizibwanga okubangayo ssente tugeze eziri fake. Nkuwa example mweno scenario nkugamba omulimu ogwo ne bagutongoza because oli mu kujjako abantu emirimu ate nga you haven't created more jobs. Kyesobola kukkiriza okukubayo ssente njagala ompulirizeeko sigamba fake money tezigenda mu saturation naye nga maybe any form of money just ndete kirowoozo njagala ompulirize sigambe fake money zigenda okugenda mu saturation naye zigenda kukola ki fake money zino mpulirizaako tugeze n'oni agamba nkubisiza miliyoni ya ssente ne bagiteeka mu bimuli nga ziragira ddala ziringa ssente naye ng'omuntu bw'agiraba nti zino si ssente. Kakati ng'omuntu ajja kukwata miliyoni yagigireko kuno n'agamba Jimmy muleetedde ebimuli bya kakadde ne miliyoni bwe natuuka alinja gimuwa. Nkuwa example olaba cheeke zino ze bagaba ennene eba just kulaga bulazi nti omuntu bamuwadde miliyoni 10 eza check eyo gundi gye bakola format eyo ne bagi printing out obitendo biraba naye ne bamala later ne bamuwa the actual check oba the original check. Wategera bakyenkugamba then ogezaako okukola ekintu ekifaanagana kiraba ekyo tekirina kubeera kya banka no ekyo kirina kubeera kya anti wuliriza these sections mu government zengejinga okujjawo ekikolo ekyali badde ekikolebwa ekibi n'ekitongole tugeze ekyaki ekyawo bakicreating emiriwo oba biki byonna whatever it would be so ne bagezaako okwengejinga kyengezaako siga ekifaananyi nti tutunuulira ekintu ekikolebwa nga bano bakikola okuwa client essanyu at the same time gwagenda okugula ssente zino kubanga bajja teekako akakadde nga bagamba akakadde tukakolera akakadde kamu emitwalo 10 ng'oba kamu 10 ne bakuwa akakadde akakola obulungi nti n'otwala ekirabo eri Faruku n'omuwa ng'omuwa ssente nti omuntu ono alina empulira gy'awulira ng'omukwasiza olaba afa kimuli naye ate leeta ekya ssente oli ajja n'okugwawo ekigo naye bw'ogamba check waliwo gw'ojja okutwaliraga ono ampadde bya kamera check embadde njikuwanga ekizambo no nkitegeera kakati ensonga yange because bino ebintu byonna bya kamera because waliwo ensonga gy'osobola okukkiriza nti ekigendererwa kiba ki okitegedde nti mukulaba nti omuntu amuwadde sammane nti osanyuse osanyuse ne tusobola okukikola mu kifaananyi ekirala nti omuntu bagambira nti bamuwadde cheeke omuntu akakasa nti egenda kutuuka bagimuwadde confirmed so mbadde nkiwa just example because bayinza okuba another format gye bagamba nti abantu banti bajja kuluzinga mino tujja kufiira gye tubayiiza ekintu kyabwe kikole kisigalewo bwenzira ku bana abazikozesa kati ngaabo bano mbayita bafere b'ekibuga nazikubye nazikubye njagala kulaga abantu nti nzimansa kitegedde azifunyeyo omulundi gumu ayagala kubamba bakuyita kubamba bano bafere bafere gundi bafere de babayita baferani walukagaya bayimba bayina erinnya lye bayita kakati njawo tuli omusajja oyo is in 40 plus omulabye is in 40 what 40 plus with a lot of excitement mutegedde 40 plus si muvubuka muto musajja mukulu myaka 4 plus
nimbye myaka 4 plus kati ate video yagikutagiraba era namala wano waliwo amukutte wano mu luggi luno amukutte bwazoominga bwakendeeza bwe yamaze okuziteeka wali mugundi wali mu maaso mu kantu wali mu maaso namala buuni n'agibikka okitegedde sente nno si nnyingi nnyo ezo jime oyinza n'okulowooza nti sente nnyingi ziyinza ekinene nnyo okuba miliyoni nga 10 okitegedde miliyoni nga 10 zisingamu miliyoni nga 10 okitegedde ziyinza okuba miliyoni nga 10 nkubuulira mazima 10 oba 15 oba 12 bwezo naye tezizukka miliyoni ziyinza okuba 10 kuba olaba ataddeyo wali wansi nga 10 amtelingi ziringa 10 jime naye bw'otunuulira omusajja enneeyisa gye yeeyisaamu ebyo ebintu musajja mukulu omulabe 40 plus naye ebintu ebyo biswaza kubanga oyo bw'aba ayina bannazaala yabambye ayina abaana omulabe nno azimbye okitegedde kaakati waliwo ebintu by'okola nga oyinza obikola sayi n'olowooza mbu n'oli wa kabi naye bwe weetunulamu kko n'oddamu waka n'otulabo n'ogaana nze nakoze kino okategedde nogamba nze nakoze kino nsonyiwa okwogera kino producer mpozingirako ddako emabega opozinge dako katono waliwo wobadde awo just ngenda kwogera ekintu kino abantu abamu balimba gwe golowooza eno mmotoka kikaaki waki ombadde mu bwongo njagala otunule omanyi waliwo abantu kayinza okuba nakarawumu definitely kayinza okuba karawumu tesukka kuba tewali muntu akola sente nga just gitunuulire wano mu face bayinza nokuba bamuwadde abeko gyazitwala yazikubye tasobola kubanga alina gyazitwala najja mu kamera just bano abafere b'ekibuga yakubyeyo otusente n'ayagala ajoogemu bakuyita kubamba n'ayagala abambemu ajoze agenda eri abamu spending kati kino kyakola bakita kubamba kale your final remark kakati bino ebintu bikolebwa abantu babikola bangi naye nsuubira birina ekifaananyi kyebikulekako nti you don't look responsible okitegedde nti abantu abakulaba kati akafaananyi kagenze viral ayina bannazaala ayina abaana kuba ayina abaana abakulu kuba omuntu w'emyaka 40 plus sobola okuba n'omwana ali almost mu secondary kitegedde nze nokuba olina omwana amaze 6 kati ng'omwana akulaga byeyalikoze nga gwobikola ki is he a foolish on block saagala muyita nalijjayo kasimu akube saagala muvuma naye njagala kutegeeza omanyi lwaki nkyogedde bonna abafaananye nga ye tubalabye they are nothing tebikola bino biswaza nnyo omuntu yenna n'abaana yeggalira omukulu omugagga yenna ng'azimbye kasimu obukulu avuga Noah avuga Noah avuga Noah anyway kale nga nyimpi Noah so embeera yeeyo naye ebintu biswaza nnyo ebyo omusajja omukulu tuveeyo ndowooza tutunuleko emboozi y'amataba tugenda gyerekereza katutunuulire ku lugendo lwa generaali Yoweri Kaguta Museveni okufuuka kati ye ssentebe omujjuvu ow'omukago ogwa East African Community ate era mu kiseera kye kimu ye ssentebe w'omukago ogwa NAM. Kino yakituukako mu 2024 okufuuka ssentebe wa NAM 2024 nga eyali ayina ekifo ekyo ye yali Minister of Foreign Affairs owa Azerbaijan era abo baali bawanisiganya obukulembeze then jo n'atuuka ku kkula eddala ery'okubeera nti kati yakulira yatwala East African Community.
mu byo mwami Museveni ezimu ku nteekateeka z'ayina kwe kuyunitinga n'okubeera nga bakola East Africa ey'awamu njagala tusooke just tuyiseeko wano omuntu abeeko oba oliawo ekifaananyi kyafuna omukago guno gwabangibwawo mu 2000 mwennyini era bwe gubangibwawo amawanga abiri muno mwalimu Kenya ne Uganda jjo ly'abalamu ne kwegattibwako bannamikago abalala omwali eggwanga erya Democratic Republic of Congo, omwali eggwanga erya Kenya, Somalia, South Sudan, Tanzania, Rwanda, Burundi, Central African Republic nayo ndowooza mweriawo, Uganda yaffe. Mukadde kano gali amawanga 8 agali mu mukago guno era ng'abadde chairman waago ye William Ruto. Kakati onako lwajjo gwakwasiddwa General Yoweri Kaguta Museveni nga bw'olengera gy'olengeraawo ye emblem yaabwe ey'omukago guno so nga ate ne flag bw'obanga ogyekkanyiza representing amawanga gonna buli ggwanga lirinako yeyo eyo emblem then ojja tufunira ku flag ne munna Uganda asobole okubeera nga agiraba. In fact yeyo flag then kolaba wakati eno emblem flag nayo yeri yabaddewo mu bugazi bweti. Farouk, zino ensonga oyinza zitunuulira ng'ozitunuulira oziyita bbali naye kirungi tuziyitere ddala omuntu wayinza ozitegeerera. Mwami Museveni apushinga ensonga ya okuyunitinga amawanga gano naye amawanga gali mu kuyunitinga aliwo agali mu kwekuba, that is Rwanda, Congo, kabwanango naisho ne Burundi nayo mweriawo. Burundi mweri nayo tejja nnyo kubanga nafumuko. Kati bino oba bitunuulira ojja ne kikuleeta ku sanctions za Rwanda nga bagiranga okulumbagana eggwanga lya Congo kyokka nga bwe babadde baba M23 omu kubakulira M23 ali nakasero wano mu ddwaliro yasimatuse n'ebiwundu wano bamujjanjabira ne muyeekera muli agasoka gali gagamba yafudde teyafa agali gasooka agasookera ddala baali bamanyi afudde but ali wano nakasero mu ddwaliro. Sources was confirmed. Yes, ali wano ali mu kujjanjabwa wano ne muyeekera. Jukira bwe banyigiriza Kagame yagamba nti M23 mugibuuzaani Mwami Museveni. Kakati ne tugamba lwaki batuzannyisa kaliwa kati okubeera nga omuyeekera oli anoonyezebwa ate gw'omuyina mu ddwaliro wano kyongera okonfaminga kati tuzze ku East Africa gy'oyagala okuyunitinga naye ng'olwedde waliwo abakubamu ebituli. Kakati Jimmy twagala tutandikirawo Faruku tetugenda kulwawo nnyo naye njagala ogibannyonnyole basobole okugitegeera. Kakati ekisooka amawanga bwe gajja nga gaagala okwegattira wamu waliwo ensonga zibasooka okutunuulira. Ensonga ezisooka zonna ziba za byanfuna. Ekyokubiri security. Yes. Ezo ziba key factors. True. Ebyenfuna security. Kakati Eastern Central Africa gegamu ku mawanga mu nsi yonna agasinga okuba ne zibayita raw materials. Ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebirabwako ebiri ku waggulu. Bw'otunulira mu tourism, Katonda yatuwa ensi eziyina emigga, ennyanja, tuyina Nile, tuyina n'ebintu ebirala bingi, tuyina ebisolo. Tourism kintu kikulu nnyo bw'okitunuulira. Tuyina ettaka, tuyina weather, embeera y'obudde eri suitable buli mbeera yonna gy'otunuulira. Ebyobulimi ng'amawanga geetaaga products zino z'olaba eziri organic eziri nakyo. Ebyensubuligana n'ebirala. Mwami Museveni
nga bebatera omuyita ba Ruto nti father of the nation, father of East Africa. Nsubira ayina experience ebasinga bulungi nnyo, no doubt about that. Ekyo tosobola kimujjako. Era kyemmanyi yazza apushinga nnyo agenda eno y'okwegatta Eastern Central Africa. Yasooka kuba East Africa. Wa East Africa twali tumanye ensi 3. Uganda, Tanzania ne Kenya. Ne bajja nga bongerako Rwanda, Burundi, ne bongerako Congo, South Sudan, Ethiopia, ne Somalia, if I'm not mistaken. Nayo kweri. Somalia kweri. Ethiopia ne Somalia. So, bino tebiriiwo nti tebiteekeddwa. Mwami Museveni bwe yayogerako one time yakugamba nti akatale kano baagala bakagaziye. Era Uganda ne batuuka n'okutwala ssente ezitayisibwa parliament tebagenza okukola enguudo e Congo. Ensi yonna kyewaka negamba ye enguudo zaffe potholes Kampala zinaatera tutta. Mugenze zikola Congo. Naye nga bwe nkugambye ekisooka biba byanfuna ne security. Uganda erabikiddeko mu kkooti y'ensi yonna nga bagiranga okwenyigira mu mivuyo gy'okubba gold e Congo. Tukimanyi? Ne batukuba ne fine tusasule Congo ki? Sente. Ekyokubiri, tulabye Rwanda ne Uganda nga beesongamu amaaso. Gw'olwana eno, gw'olwana eno, gw'olwana eno, gw'olwana eno. Ne bano betwogerako buli omu yayambako munne okufuna obuyinza mu ggwanga. Kagame yayamba ono n'akwata, ono n'ayamba Kagame. Kitegeeza bano bali bati babadde banywanye ebbanga ki? Ddene. Ekyokusatu, twogera ku nsi South Sudan gye twogerako nti ebyobufuzi byabitambulidde nnyo ku kubeerawo kwo kwa Mwami Museveni kuva ku Garanga. Sudaani nga yeekutula ku Sudaani ey'amambuka, Mwami Museveni abadde factor nnene okulaba nga South Sudan efuna okukulembeze. Ku bakulembeze bonna abadde okuva ku Garanga, Salva Kiir, Machar n'abalala. Ebyo abadde mutabaganya mu nsonga zonna. Naye ne kano njagala okawulire. Latest amawulire agasembye okufuluma nga bavunaana gavumenti ya Uganda UPDF nti yeetaba mu lutalo yatta abantu bannansi ng'ekozesa ennyonyi n'ebyokulwanyisa bizisa byalo. Ne batta abantu ba South Sudan. Era bagigamba eteekeyo okwewozaako kwayo. Naye ate bw'owulira Minister of wenkolagana y'amawanga ag'ebweru bamuyita Okello Oryem, agamba Uganda yeyamba ennyo gano amawanga aga East and Central Africa okukuumamu eddembe. Tewali akuumya eddembe bwereere. Buli agenda ewantu akuuma eddembe asooka ze bayita interests. Mbakuumira mujja kumpa kino. Mbakuumira tamuzi zange ze zino zentadde wammanga. Mbakuumira mujja kumpa kino, mujja kumpa kino. Era bye byatutwala e Congo. Gye twakomekkereza nga twetabe mu kubba golodi n'okwagala okufuna obuyinza e Congo. So, leero bw'otunuulira okwegatta kwe baali baagala kukomekkereza kufunyeemu ebibi bingi. Lwaki? Nti abantu abamu baava ku kigendererwa eky'okwegatta okukolera awamu ne batandika ze bata self interests. Ng'omuntu kasita agenda mu ggwanga ly'oli ng'alabye by'abalabye ng'ayagala bbe bubbi. Bino facts, anti nkugambye tukyalina omusango gwe baatuvunaana twabba gold e Congo. Emiti twagitemanga ne tugireeta embaawo tukabasanya n'abakyala. Bingi babyogera nga UPDF yekola ki? Eyo gundi gyeri mu kkooti y'ensi yonna. Ekirala eri mu International Court of Justice. ICJ, sorry. Kakati njagala kubuulira bwe tutuukidde leero. Nga tugenda kulonda obukulembeze oba nga balonda obukulembeze, you expect all leaders ab'ensi 8 okubanga weebali. Ensi ze twogerako ez'emulugunyo okubanga zituusiddwako obutali bwenkanya. The presidents were not in place.
abakulembeze baazo tebabadde part of this good congregation. Yeah. Okitegedde? Kyobadde onnyonnyolako wano batugamba nti International Court of Justice yalagira Uganda okusasula Democratic Republic of Congo dollars miliyoni 325 mu bulumbaganyo obwakolebwa ku Congo mu 98 okutuuka 23 muno mwagenderamu okwonoona abantu, okutulugunya abantu, okabasanya abakyala, okubba embaawo timbers, ebyobugagga, kati ne bajja ne babibreakinga down ne bagamba nti okusanyawo obulamu bw'abantu ne injuries nga babaliridde $225 ne bajja in fact babigatya wamu obulamu okutwala obulamu okukosa n'okabasanya abakazi ne violence eyetabiramu ebyo ne babiteeka ku $225 eza dola ne bajja ku ezo bayina zisasulira bali abakosebwa famire zaabwe. Yeah. So ne bajja destruction of property okusaanyaawo ebintu by'abantu $1 million, looting of natural resources, okubba Carlton gold and timber, $1,600,000. babitematema kati batematema ziri 3 plus yes. kati 365 kati bajja batema item buli item zeyina okufuna so kakati mu 2022 mu September ne tusooka tusasulako $1 million $605 era minisita n'avaayo naga tutandise okusasula confirming that ekikola bakikkiriza kitegedde naye ono akugamba bayagala kwegatta kulaba nga region eno akatale katambula bulungi, security eba nnungi, but they are causing insecurity in the neighborhood gye bagamba gye beegattira. Kitegedde? Awenjagala ebigendererwa si byakwegatta because let me tell you something. Congo yemu ku nsi ezisinga obunene mu nsi yonna. True. Second in Africa after Algeria. Bwe twogera ku largest countries mu nsi yonna. Africa Congo ya number 2 edirira Algeria. Otegedde? Sudan yali ekwata ndoze ekyokusatu awo ne bagisalamu. Kakati nkuwa example, Sudan yemu ku nsi mu nsi yonna ezisinga natural resources. Sudan Congo. I'm talking Congo. Congo nyingamba. Yeah. Democratic Republic of Congo. Natural resources. Era okumanya Congo yali ngagga. Nsobola okukujjukiza mbisere ya Mobutu Sese Seko wazabanga. Kuku wazabanga. Ba president ba ranking okuba bagagga. Ne kuku wazabanga Mobutu Sese Seko ba mu ranking ako kuba president abasinga okuba bagagga mu nsi yonna. Olwanya natural resources ze yagezaako okufuna n'okujja mu ggwanga eryo ng'atunda wabweru n'aba bulungi. Sebo omukulu abaana yo basomeranga Bufaransa every day. Ate nga siba bisulo. Every day nga babatwala ne babakomyawo every day. Ennyonyi yabasitulanga ne batwala ne bagenda France ne basoma ne bakomyawo. Mobutu yeeyagala. Ne wajja Kabila. Joseph. Kakati ebyo saagala nnyo bigenda biwanvu. Naye nyine fana kyenja badde nja kukusigira. Nga tonabasiga kifaananyi njagala otubuulire nti target yono because we all know now. Kati mbadde nkulaga. Mwami Museveni nga bwe yeeyita father of the region. Ye cause mu Congo njagala nnyo kwogera nnyo ku Congo specifically. Osooka otegeere kyenkugamba. Era Congo nkubadde nkubuulira nti yemwe ensi ezisinga natural resources mu nsi yonna. Owulira ssebo? Kakati banywanyi abalwana ye ne munne oweno wansi mukakira ekibalwanya era tukala okugamba abantu baffe bagendayo dda myaka mingi eyo. Abanyamulengo bawulira beboogerako mu Congo. Bawulira.
baatuuka nga baagala Congo gisalamu ebitundu ebimu nga bagamba Congo ina kusakwa. Congo is a very big country nga bwe nkubuulidde. President aba mu Congo nga n'ebitundu ebimu bimulemye. Ukitegedde? Nga baagala gisalamu naye baagala kusalamu party ki? Party ezisingamu ebyobugagga gye basinga okulwanira emmundu gyesekera. Ntegereka mukama wange. Era yeyo gy'owulya gye baali baagala kukola ennyo eki enguudo basobole okutransportinga ebyobugagga byabwe bajje muwa. Okay. Ukitegedde? Naye wano basiga ekifaananyi nti atwagala creating a peace within the what? The region. That's not true. Bwe bamaze okutabaala Congo ne bayingira South Sudan. South Sudan twagalayo ki? Mafuta. Yemu ku nsi ezisinga ebirombe by'amafuta mu Africa. Era bali abo South Sudan lwaki yeesala ku Sudan ey'amambuka ng'egamba amafuta agasinga obungi gonna mu gasimeeno. Neffe lwaki tusigalidde nnyo emabega wano tewali development wadde naye ebirombe by'amafuta bikola ki? Biri eno Maserengeta ge gavujjirira amambuka gali bulungi neffe tuli bubi lwakuba tuli baddugavu. Abasajja bagamba tujja bayambako mufuna independence yamu. Kati ebyali mu terms mafuta bagalabisa mannyo ebyali mu terms okutuyambako okufuna independence kati webijjira. We shall give you security. Agenza okuwa security amafuta naye agalengera n'ageegomba. Tagatutte mu ddembe agamajja gatwala ku mpaka. Okategedde? So ensi ezirwana zekuge Congo paka leero tekkirizanga nti ebintu bitambula bulungi. Balinga ago bakakano kakayeetabemu kubanga baali bamusuubizza nti ebintu byonna ebigenda maaso obukuubagano biki byonna nga bamuyingiza mu guno omukago bamugaba bigenda kuba solved. Entalo zigenda kukoma eggwanga litereere. Bwe bamugatta mu mugundi guno balinga abamugamba nti tuguddewo bupya kati entalo zikwajje. Rwanda nayo teriimu. Rwanda eyina obutakkaanya ne Uganda. Songa za Uganda obutakkaanya ne Rwanda ziri mu Congo. Fighting for supremacy. Who takes what? Ukitegedde? Sudani teyazze. Lwaki? Ebya Sudani byonna tukyabiwulira. Sudani erina okwemulugunya. Uganda yeetabye mu kutta abantu e Sudani ng'ebigendererwa byaki? Era byanfuna. So Jimmy nagambako one time nti Mwami Museveni yakulyetinze nnyo enemies. Yakulaga ekifaananyi nti agatta. Ne Somalia yennyini twalwanirayo. Era naye tuli kuki? Ngakubya Somalia tebijja nnyo. So zinamonga gonna agatwetolodde. Mwami Museveni amaze okucreatinga ki? Abasajja battidde abaana baffe Somalia. Akucreatinze ba enemies. Chovola ne bali shababu bali batandise tukola ki? Otuyingirira. Kakati bw'omala okucreatinga ba enemies soba creatinga ku lulwo. Oba creatinga ku abanna Uganda. Kitegedde? Creatinga ku lwaji? Ku abanna Uganda. Ku abanna Uganda. So what's the bigger picture? End of the day, the man is old. Sawa yonna Mukama akola ng'okusalawo bwe kola ki? Bwe kwagala. Naye ffe atulekedde ki? Kale. Tugira tukyebuuza. Atulekedde ba enemies. Tubeebaza mwenna abatambudde naffe. Mwebale nnyo, mwebalirira. Ensonga gyoyogeddeko nkulu okubeera nti batulekedde abalala. Atulekedde abalala. Because Farouk nze ekimu ku bisinga okunnuma kwekkeera ku makya ocreatinze entalo mu region nenga gwefuula omulungi. Notakomaawo n'okwata omwana nga ye CDF n'atandika okulumba buli ggwanga. Gwe Kenya nja kukuba. Kenya esobola okusirika tekitegeeza nti yeerabidde. Okitegeera n'ogenda e Somalia ojja bakuba. Somalia yo yavaayo, Sudan yavaayo ne bagamba mwetonde. Minisita Okello Oryemu aba ali ku nnyonyi. CDF n'awandiika wadde musindiseeyo mu kiisi sigenda kwetonda. Okitegedde nti kino mwe kiyinza obutabakosa ne bannayuganda abali ku ground abagenda okunoonya obulamu kibateeka mu matigga. Kankubuleyo kana akasemba. Kitegeera. Kankubuleyo kana akasemba. Omuntu bamuwa obukulembeze.
baba bamulabye kubanga ebyobukulembeze wannamawanga amala basooka kutunuulirayo capacity military. Kati Mwami Museveni asuubiza ba allies be nti nze mu ya security ndimmo. Mwami Museveni omanyi lwaki bamu obukulembeze bwa nnaamu? Africa is one of the most growing economic continents mu nsi yonna. Naye nga Eastern Central Africa eno Mwami Museveni gyalaga abantu nti agirinako amaanyi. Gano amawanga gasinga kwetaaga raw materials ze tuyina. Africa is what? One of the most growing gundi economies in the world. One of the most growing economies in the world. Era Africa yemu ku continents ezitunuuliddwa where ba manufacturers jibatunda their products, finished products. Akatale kali nnyo wano mu Africa. Naye ate ffe tusinga okuba ne raw materials. Okitegedde? Kati Mwami Museveni abagamba mumpa bwa president obwannaamu amawanga gammwe gano ge mulaba nze eno nja bakolagana bulungi nabo nja bafunira bye mwagala. Ya namulabye juzi nga sinkana abamu kuba nansi beggwanga aba businessman ba businessmen okuva bonna baba mu ddiiru India ne Bungereza. Fena ettaka balitwala Jimmy. Yes. Ettaka. Just ettaka. Anyway, tetugenda sukkako wano. Njagala kubebaza mwenna betutambudde nammwe okuva bwe twatandikidde okutuuka no tugenze maaso n'okubeera nga program tugikuba olukumu mutwe. Nebaza Farouk okututtiranga akadde aka buli kaseera weewaawo. Naye okimanyi fe abantu b'e Makindi meeya twamugaana gwe baatulondera. Simanyi biye bamwe. Simanyi Omari. Makindi abantu baali balonda Lusagala Bosco nga gwe bakkiririzaamu. Era ffe tuyina wane Makindi abantu bagamba meeya waabwe bakyamumanyi era bo bagamba batambuza people's mayor Lusagala Bosco. Okategedde? Okay. Batambuza ani? People's mayor omukulembeze bamanyi Lusagala Bosco. Nga eribo nakugamba era e Masaka. Nammere yatweka kaatikako. Banamasaka ne bagamba nedda yabasobyako. Banamasaka ne bagamba nedda ffe tukumanya era muweereza afu gojja kubeera mu ofiisi yo naye omubaka gwe tumanyi bamuyita Nalubowa. So eggwanga bwe lituusaawo. Bana mubeere bulungi lunaku lwa Sande tubaagaliza mukulike abagenzeeko mu ekereziya okutendereza omutonzi mukulikireeyo ddala mwetegekere olunaku lw'enkya lwa Mande bamaama baffe kudda ku mirimu katusuubire nti nakulwa abakyala ndoza terubayisizza bubi n'akatono. Akutumirako maama wange awe waffe e Buddu. Maama wange obubaka buno butuukeko nkwagala nnyo. Ye maamaani? Maama wange bali kunzaala era tukwagaliza Mukama akuwa obulamu obulungi ne muganda wange Jimmy. Mama webale kutuzaalira omwana ono webale nnyo webalire ddala tatukoze bubi webale n'omukuza n'empisa ez'abantu omwana akolaganika naye. So tukwagala nnyo Katonda ajja tuwa ekisa tujje tuleete okwebaza oluzaalo luno luwatuwa. Webale kujjanjaba muganda wange Jimmy webale omutima ogwo tugendere ddala mu maaso. Amiina. Okay. Kale Morgan yali ku lenzi era yali ku mapeesa mubeere bulungi mweraba. Oh God and my country.